Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu, jumuiya yetu sote tulilinde. As people in government and the planners, tutunulire ebintu nga bino. Bwe tuba tusobola okubeera innovative, abantu baffe ne tubawa obuuma obwo, ne tubateeka mu groups, mu clusters, basobola okubeera nga bakyusa kasasiro ne bamumanaginga mu bitundu ne mu magombolero gaabwe. Ekyokubiri, okubeera focused, nga tukyalooza nti kino tulaba abantu bakyana we badampinga, naye mu myaka 5 mu maaso kinaasoboka. Honorable Minister, buli lw'otunula ku TV olaba land grabbing Mukono yeeyongera bweyongezi. Lwaki? Mukono kibuga oba district erina embeera ennungi, environment is so good, buli muntu yenna gye yandiyagadde okubeera. Number 1, advocate for upscaling, work with the relevant ministries including the Ministry of Water and Environment to replicate this technology in other districts across Uganda, including Arua City where I come from. We will be taking this technology there because there are some NGOs that have come, they want to collect our garbage and take to help the refugees. But we are saying, let it be inclusive, the host communities. Number 2, secure financial support to engage with the Ministry of Finance, Planning and Economic Development to explore funding opportunities, including grants and public-private partnerships to scale up this kind of initiatives. Number 3, to promote policy integration to ensure that this innovation is integrated into national waste management and environmental policies aligning with Uganda's National Development Plan and Vision 2040. Number 4, to encourage the community participation, collaborate with the local leaders and the communities to raise awareness and foster adoption of this technology to the grassroots. Kakati mbadde mbasaba ebyobutonde bino oba kasasiro ono tetumutunuliranga e west wabula tumutunulenga ebugagga obukusike. Mukitegedde bulungi? Njagadde byogera bwekyo chairman aleme bitegeera kuba ayinza okubba obugagga bwaffe n'abutwala Arua. So this is the hidden wealth we have. Am I communicating? So please treat this waste as the hidden wealth. Na yekizibu waste yono bottom treating anga hidden wealth again is very destructive to the natural environment. Oba to our environment. Kisule na yekisule ekyo mwe muli obuki obugagga obukusike kati ate obugagga obukusike obwo bwe bulamu. Waliwo omugagga atabeera mulamu. Abantu baffe okuyiga okukozesa kasasiro obulungi bamujjemu sente ate baleme kwonoona butonde bwansi obwono kasasiro bwe tusaasanya ate n'okuba obuvunanyizibwa nti kasasiro ono yenna gwe mulaba kuba obuvunanyizibwa bwaffe kubanga gwe muntu kuba omuleese gye tuyita whoever generates alina okumusasulira okulaba nti ajakola kino naye ng'akasinga obukulu ke sente. Era ne neebaza nnyo abantu bano abaavaayo ne bajja ne basomesa abantu baffe okusobola okwongera okukola okwongera omutindo ku kasasiro. Omwo mwe muli Buganda gavumenti eyawaayo Buganda Kingdom eyawaayo abaana ne supportinga era abaana abakyala bano batwaze bulungi nti ffe Buganda Kingdom yatusomesa kati ndabye balimu obutiko nga bamujja mukannakavundiro oli bakola ebintu bingi okubijja mu kasasiro atwetoolodde. N'ekyensinza okunyumiramu kyekigimusa ekyo kindaga nti maaso awo ate ekigimusa kino kijja kwongera abantu baffe okulima ebitooke okulima emwanyi n'ebiddako. Kati ate n'obuveera buno mbulabye nti n'ebicupa ate nabo bulimu ekyomuwendo nti babusekulasekula ne babugira ne babukyusakyusa ne bukola pavers. Ndowooza senga tukola pavers zigaluguna amapotiso olugatekako ki pavers ne tuwona
ebitaka bino ebitooni oba n'okusenta. Era nze ndowooza ebimu ku bisinze okutukuumira mu bwavu bwe butaba na ndabirira ya ttaka, era ekyo kiva mu kumaasa kasasiro, ebicupa, emisumaali, glasses n'ebirala ebigwa mu kooweeri. Bwe wabeerawo tekinologi bw'ati nga tusobola okuddira kasasiro ate ne tujjamu nakavundira, nakavundira ono ne tumuteeka mu ttaka n'agimusa ebirime byaffe, kitegeeza we are moving one in two, nti nakavundira atabadde na mugaso afuuse na mugaso okwongera obugimu ku ttaka lyaffe n'okwongera ku agriculture yield. Enkola nsuubira nga Parliament tugenda kujja adaputinga mu poliisi ey'okukuuma obutonde n'okulaba nga tugiwagira ekisaanidde, okulaba ate ng'ebunyisibwa mu Uganda yonna naddala mu bitundu eby'ebibuga ebiri okukulaakulana. Ereme koma wano Mukono, etuuke e Kayunga, etuuke e Buyikwe, etuuke mu Busoga n'ebitundu ebirala actually ebiri overpopulated bibeera ne kasasiro mungi ate nga tebirina space wa kulimira. Bwe tufuna kasasiro ono ne tujjamu nakavundira tusobola okugimusa ettaka lyaffe, omuntu n'alima kitono ate n'afunamu kinene ng'ate tayonoonye na butonde. Nakifuma Naggalama Town Council tuli bamukisa ffe tusoze n'okukyaliza ddala ababaka abo aba Paalamenti era bakkiriza nti enteekateeka ezo zitandike okutambula. Mu ngeri y'emu tubadde n'enteekateeka ey'akatale nga bwe muzze mubiwulira Nakifuma Naggalama Town Council, naye nga tulinamu obutalotalo obw'ebyobufuzi ate nga bwoba bwenkulaakulana ekintu ekyo tuba tetwagala nnyo okuleeta mu byabufuzi. Naye olwaleero minisita wa Kampala Kyova Togabye akkiriza nti ekyamazima Nakifuma ku bigambo bye tumugambye weetaagisa akatale, era kyankoze obulungi agambye veesuno agenda kuba akomawo atuukire ddala ku lokasi alabe buli kimu badde ndowooza bapuruvinge ate Nakifuma tube nga tusobola okufuna akatale ako ketwali tuyayaanira. Olwaleero kyamazima ku waste management engeri ki basobola okukyusa waste kasasiro ava mu bantu okukolamu ekyomugaso. Omukulu dokita yajja n'initiative ye yetusaba ati gavumenti emukwatizeeko emwongereko asobole okugitwala waggulu esobole okuyamba abantu baffe kubanga ebyatulazeeko kyekyamazima bigimusa ate naddala abalimi naddala bano mu sentu mukimanyi ettaka lyaffe linafuye ebigimusa tubyetaaga okwangala okwongeza mu ttaka lyaffe tusobole okufuna output ez'ebyobulime ennungi, emmwanyi, nnyaanya bikize ettaka bigimusa. Era omulanga gwange okusembayo ku nsonga eyo gavumenti emukwatizeeko era byeteekamu ssente bingi talina makulu kuba ba honorable miliyoni 10 baziwa abantu abaleeta enkulaakulana mu bantu beyongere mu maaso. Twesimye nnyo olwakuganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuuma.